Okay, nkwaniriza nna aliko Kookie Promotions akolwa leero bigambo bya nyiike ebigambo tebiiwo mesana kabululu olwa omugenzi atuvuddeko olunaku olwa leero nga si mulala omuyimbi Baby Deo Star Sabaswa. Olunaku olwa leero omusajja gwe ninaanye y'omu ku batwala ennono mu Uganda era ng'agenda kubanga atwanjulira olw'ensonga nti Baby Deo yali yasalawo n'asobola okulabika nti akyusa obulamu engeri abantu gye basingidde bazze bamulabamu olunaku olwa leero era nga mu lugendo lwabadde atambulamu katwongere okulabika nti twongere okunyonyoka ebigambo okuva eri Kaboona wa byonna mu buwangwa mu ggwanga Uganda. Sijja kugamba nti nsanyusa okulaba wabula kya nyiike nnyo okubanga nange bitalo nnyo bitalo ddala ebya Baby Deo bitalo nnyo era abantu bonna balina ennyiike mu ggwanga lyonna kubanga abadde muntu w'abangi era nga abantu bamwagala ate n'enfa gye yafuddemu obutamujjanjabako nakyo ekyo kitukosezza nnyo naye Mukama Katonda ekyo kye yasazeewo Bannayuganda kitalo nnyo obulumi bungi nnyo bannaffe abamu bazirise babatutte ku kitanda mubadde muyina ebintu bingi bye mutamanyi ku Baby Deo. Baby Deo abadde muntu wa buwangwa na nnono ng'era obuwangwa bwa respect buli kivulu kyonna kye tubadde tukola nga kya buwangwa buli mukolo gwonna gwe tubadde tukola mulaba nti okuyimba kwe kati abadde yakutoniya naye ng'ebiseera ebisinga abeera muffe era bwe mutunulira vidiyo zonna tubadde tubeeranga naye nga n'atajja ojjukira lwe mubadde eyiganga omwaka oguwedde twalina omukolo munene nnyo naye yalekawo ebintu byonna n'avuga n'ajjawa eyiganga tubaddewo emukono nga tugulawo studio zaffe tubadde mu bijjulo e Masaka abadde muntu wa munda nnyo mubadde timumanyi naye Baby Deo Star abadde muntu mulungi nnyo mu buwangwa n'ennono. Kaboona njagala okumanya olunaku olwa leero woyogera nti ku buwangwa n'ennono Bannayuganda ebiseera ebisinga bakirabanga ekintu ekya sitaani bakirabanga ekintu ekivve era bakirabanga ekintu ekitalina makulu okusinziira ku ddiini engeri gye lunaku olwaleero gye zitambula. Oyinza kakasa otya muntu olunaku olwa leero nti Baby Deo olunaku olwa leero mu mbeera gy'afiiriddemu tebaddeemu mbeera sitaani era tebaddeemu mbeera mbi muntu gy'ayinza okugamba nti gy'alaba. Baby Deo tabadde mu mbeera mbi kyekisooka tabadde mu mbeera mbi kubanga abadde alinamu akasente ke n'emmotoka mwafiiridde ebadde emmotoka ye era Baby Deo si ye muntu abadde obubi kakati nti oba munaku abadde muntu ayimiridde obulungi. Baby Deo tafiiridde mu sitaani kitegeeza ekikemo sitaani kitegeeza omuntu akola ebintu ebibi. Baby Deo afiiridde mu bwakatonda obutukuvu kubanga tawakanyiza Mukama Katonda mu ggwanga lye. Kyogamba nti omuzungu bwe yali tannajja wano bajjajja baffe abaafa ng'omuzungu tannajja wano emyaka 14 gy'amazeewo kyogamba nti bali mu muliro era bo babasabira batya basobola batya okubaawo nga abazungu nga bo tibannajja wano. Kyogamba nti bajjajjaffe baatuuma batya ebintu byoyita amannya ebibuga bino n'ebyalo mwova babituuma batya nga tibalina Katonda waabwe. Era njagala okutegeeza nti ejjembe si Katonda omuzimu si Katonda abalongo si Katonda wabula egyo myoyo egiweereza obutonzi bayite ba malayika. Kati gwalowooza nti sitaani ekigambo Katonda si kya luzungu omuzungu genda okujja wano nga tumanyi Katonda kyoga yatuwa erinnya n'atatuwa nsinza. Kati bw'aba yatuwa ensinza kitegeeza Mukama Katonda waffe tumumanyi. Kati Baby Deo erinnya bwe yabeera Baby Deo erinnya bwe yabeera Baby Deo erinnya erya Deo litegeeza yalina eddiini mwe yakola ki mwe yava bwe bamutuuma yasalawo ng'omuntu n'asalawo nakkiriza okudda mu buwangwa bwe. Era Baby Deo abadde musamize omusawo w'ekinnansi aliko olubaale emizimu emisambu abalongo n'amayembe. Ate Baby Deo abadde ategeera nnyo Mukama Katonda we kuba tayitangako ejjembe taliyitangako Katonda omusambwa si Katonda abalongo si Katonda
bebidde wabadde amanyi Mukama Katonda okusinga omuntu yenna kyalowooza. Basaba ne banyabo njagala kubategeeza Yesu si bwa Katonda bwaffe wabula bwa buwangwa bw'Abayudaaya. Muhammad si bwa Katonda bwaffe obwo buwangwa bw'Abawalabu. Bebiddewo ekyenjawulo nti ye yakyuka n'adda mu buwangwa bwe nga Mukama Katonda bwe yakola ki bwe yamutonda. Kale tabadde wa sitaani era situli ba sitaani. Okusinziira ensinza yonna olunaku olwaleero eriwo wojja ogitunuulira okusinziira ku mitimbagano abantu be boogera ojja kutunuulira nga olunaku olwaleero bakuba okubeera nga engeri gye bakulaba Jjajja Jumba balabira ddala ng'omuntu ojjudde obwa sitaani ojjudde obuwangwa ojjudde ekintu ekitasaana kubeerako mu bantu. Omuntu oyo ayinza tegeera atya nti ensinza eno eriwo ey'obuwangwa tekontana na bye balowooza. Njagala okubategeeza nti obwa Katonda bwaffe Katonda bwe yali ateekateeka ensi eno Omusoga yamugamba nze Kibumba, Omunyankole n'amugamba nze Ruhanga, Omunyarwanda n'amugamba nze Imana, Omuganda n'amugamba nze Katonda, Omuzungu n'amugamba nze God, ffe n'atuwa Allah. Omuzungu bwe yajja wano Allah, Omuwalabu bwe yajja wano n'aleeta obwa Katonda bwe n'apenetrating obwa Katonda bwaffe. Kakati ne tusaanawo chovola toina kyosobola kukola, toina kyosobola kuyiiya kubanga wava ku bwa Katonda bwo n'ofuuka muddu mu nsi yo. Kati Bebidewa yali yagaana obuddu, kyova olaba nga wanjawulo. Jumba lubo ali Gaweesa yagaana obuddu, kyova olaba nga wanjawulo. Era olunaku olw'enkya ogenda kulaba ffe abaava mu buddu tweyisa tutya, kyova osuubira okulaba. Era ogenda kulaba tumanyi tutya obwa Katonda bwaffe. Wabula okubeera mu bwa Katonda bwo tikitegeeza kuba nsaasi. Ensaasi okusamira abasawo b'ekinnansi nabo bangi nga tebamanyi bwa Katonda bwabwe, nga basawo naye nga basiraamu, nga musawo naye nga mukristaayo. Omuntu yenna naawe osobola okudda mu buwangwa bwo, mwenna nga bwe muli wano musobola okuba nga muli mu buwangwa bwammwe. Tikitegeeza nti ogenda kulagula egenda kuba nsimbi. Era olunaku olw'enkya togenda kulaba ngoma, togenda kulaba nsimbi, wabula ogenda kulaba ensinza ey'obuwangwa n'ennono nga twogera ku Mukama Katonda waffe. Ogenda kulaba ebintu bingi by'otalabangako olunaku okuva ku lunaku olw'enkya. Ogenda kulaba ebintu bingi nnyo era mutegere nti tulina obwa Katonda bwaffe. Enzikiriza y'obuwangwa n'ennono mpandiise mu mateeka ga Uganda nga bwe bawandiisa Obukatuliki, bwe bawandiisa Obusiraamu, bwe bawandiisa Obulokole, Obukristaayo, naffe bwe tuli. Empapula Abakatuliki ze balina ze tulina era tumanyiddwa enzikiriza yaffe ey'obuwangwa n'ennono. Era amannya gange yenze Jumba Lubowo ali Gaweesa, ku ndagamuntu siinaako linnya lya ddiini. Kakati naawe bw'okyuka n'odda mu nzikiriza eno erinnya ery'eddiini tuli kujjako, kubanga si gwe Yokaana, si gwe Pawulo, si gwe Josefu, si gwe Isimayiri, gwe wali owuliddeyo Omuzungu gwe bayita Lubowa. Kakati ffe twetuuma tutya amannya gaabwe, kitundu kya buddu. Kakati mwe muli mu kujaguza okubanga muli mu buddu, kati ne mutuyita sitaani. Situli sitaani. Olunaku olwaleero bwe twogerera mbaddeko ku mochari Mulago, naye nga abasinga emikwano gya Bebidewo abasinga babadde batandise okumwesamba okusinziira ennyingira gye yayingiramu okusinziira ku mulimu gw'abadde akola ogw'obuyimbi. Abantu abo abasinga bagamba nti abadde yakyuka nga tebategeera byakola. Olowooza abantu bano be baba n'obuzibu okusinziira ku bigambo by'oyogera, oba obuzibu bukusinziira ku bigambo bye bawulira, oba amadini olunaku olwaleero ge baba bateekamu? Anti Omuzungu bwe yajja wano yatukyayisa obuwangwa bwaffe n'atusibako ebitabo bye. Kati abantu bonna abali wano nange ayogera naawe nze nali Isimayiri neddeewo omuwulira gwe tugenda okusabira mu buwangwa era owulidde eddeewo, kitegeeza alina eddiini mwe yakola ki, mwe yava. Naye eddiini kitegeeza buwangwa. Kulaana egamba nti izaaja abo kiribanga kituuse Nasulullahi okusalawo kwa Katonda walifaatu kuliba kuwanguzi. Ogenda kulaba ebibinja n'ebibinja nga biyingira fi ddiini la buli kimu mu buwangwa bwakyo. Kati eddiini kitegeeza buwangwa. Kati Musiraamu oli Muwalabu, gwe omulokole olwaleero gwe tunulira obulokole gye buva. Tunuulira enzikiriza yaffe ey'obuwangwa n'ennono esinziira wano mu nsi yaayo mu buwangwa bwayo. Kakati Bebidewo abalabi mmwe be baayoza obwongo ne babajja ku buwangwa bwammwe, mmwe mumuwadde mu mulaba obubi. Naye linda otunuulira ekitiibwa mwagenda okugendera. Era njagala ombulye Wakanda bakubafu bameka. Wakanda bakubafu bameka nga ntudde ndi mu kusaba.
naye olwaleero nzize kiro ngenda kusula wano ngenda kusiiba wano buli ekyetaagisa kyonna ku bebideo tugenda kikola kubanga abadde wa buwangwa naki na nnono ate abadde muyimbi abayimbi bakoze lolo yaabwe naffe tugenda kukola lolo yaffe yewaawo olunaku olwaleero okusinziira ku famire gy'abadde avaamu oba n'eddiini gye yasookerwamu gy'ogamba nti yali eno eyamubatiza erinnya ddeewo tugambe nti kati tugenda muzikira mu byabuwangwa oba tugenda kusigala ku ddiini gye bamubatiza tugenda muzikira mu byabuwangwa na nnono anti ddeewo abadde wa kamera si yewaawo weewaawo abadde waki wa kamera gwegenda mu kamera ze abadde agamba ki gwali wano omanyi ki omanyi ddiini oba omanyi buwangwa na nnono ku katolu bwa mawanda bawano kubanga yali atagala okitegedde namwe muyinamu abantu bemugoba ne mugamba ne waffe todda ate ffe watulabako katolu bwamu tiyali waffe yali musawo wa kinnansi musamize naye atali wa buwangwa naki naye n'omugenzi katolu obukatuliki bwamugaana okumusabira nanti kati gwe bw'obeerayo ng'otagala nga tolambise gwe tunulira vidiyo za bebideo ondaba naye emirundi emeka kumpi nyingi era buli kitundu kyonna ky'owulira abadde tasobola kumalako wiiki nga tannayogera nange kati kitegeeza nti waffe baaba ewaabwe tebakimanyi nti abadde wa buwangwa na nnono tabadde musamize kyokka wabula abadde wa buwangwa naki na nnono yewaawo kati omuntu asobola okuba musamize naye nga si wa buwangwa naki kati sisuubirayo munnaddiini ayinza kuyimirira ku bebideo mpozi nga mulwadde wa bwongo tulaba ali ku Kookie promotion ali ku BTM television tuyaza nnyo jjajja Jumba asinzira okulabika nti yongera okulabika atambuza eddiini ey'obuwangwa n'ennono mu ggwanga Uganda olunaku olwaleero era nga olunaku olwaleero yagenda okubeera nga atulabika nti atuspiya headinga mu kuziika kwa mugenzi bebideo star oyinza otuyisamu mu nteekateeka ezimuyina olunaku olwaleero enteekateeka mbadde njiyisizaamu naye kanjongeremu katono enteekateeka gye tuyina ekisooka tugenda kukwatagana bulungi n'abafamire nti omuntu abeera wakika tugenda kukwatagana ne bulungi n'abantu bonna ababadde ne bebideo kubanga ye bebideo abadde ayogera nti ntegeka entaana yange jjajja okufa kwange bwe kuli bakutuuse nfa bwe nti tulina obutambi mugenda kubanga nsonga eyo yennyini jjajja omuntu okubeera nga asobola okulabika nti alowooza oba predicting okufa kwe n'abitandika obitegeka ng'ogamba okakasa otya omuntu oli ali eri akulaba nti enteekateeka ezo si za sitaani oba temulimu kabi konna omuntu ayolesebwa omuntu amanya omuntu oyolesebwa oyogera n'obwakatonda bwo era ababadde bagezaako muwakanya yabavumye sibo kyabadde nakagwe kankuweereze ku ssente naye nze nteekateeka ki ntaana yange omuntu ayolesebwa omuntu amanya ffe twogera ne katonda omuntu amanya kakati gwe bwogamba nti bebideo afudde bubi kati driver wa bujingo gwe bakuba amasasi ye yali tasaba Pastor TB Joshua tabadde mulokole Sipiriano Kizito Lwanga tiyalina bwakatonda okufa tteeka okufa si lubaale kyogamba nti abantu bonna amalalo ge mulaba bafudde lubaale wabula ddeewo mwebaza nti abadde alina okumanya wadde yafudde accident naye ng'abyogeddeko abadde yeeyita Ssaabaswa Ssaabalanzi Kaboona kitegeeza yalanze n'okufa kwe tukitwale nti olunaku olwaleero bebideo okutuvaako kwe olunaku olwaleero ali mu geena ali mu ggulu bebideo ali mu kifo ekitukuvu ekyatonda Namugereka atudde ku mukono gwe ali mu kifo ekituufu era bebideo ajja kudda ku nviiri z'abalamu alamule ku baana be ne ku bazzukulu be nti ku lunaku olwaleero wetwogerera bebideo ku nsi essaawa zino akyalina emirimu gy'akola oba agiviiriddeko ddala kati agenda kudda akole ng'omuzimu agenda kudda aweereze Mukama Katonda we ng'omuzimu kuba naye abadde asamira mizimu babadde asamira baafa kitegeeza naye agenda kudda ffe tusinga okumanya okufa kuba abatulinnya ku mutwe baki bafu ate bw'ogamba nti bebideo ali mu geena abeerako kamera zino ekyo kyekiraga obutukuvu
tolaba nti abantu bonna bavuddeyo muwerekera gwe tunuulira abanawerekera bebiddeewo ojja kutegeera nti agenze mu kifo eky'okwesimba. Tweyanze Jjajja Jumba olunaku olwaleero nkwagaliza birungi byokka. Olunaku olwaleero tebiba birungi baba bweza Bwakabaka kinene ne maama nabinene. Okay. Tweyanze tulaba ku BTM television nali ku Kookie promotion olunaku olwaleero nga bwe twakutubusuubiza programu y'eggwanga fa batambula nayo okulemerwa nnyo n'okusemba nkopa neyanziza nnyo Shanks director. Thank you very much. Buli omu ayekumidde ku mukutu tujja kuddamu olunaku oluddako. For now MC Kyegemanya mbagaliza birungi byokka.